Kale musuze mutya mwenna abatulaba amakyago olwaleero oli ku BBS Telefina program ebyokya ku weekend. Nze Florence Nampijja mbaniriza natera nemba kulisa ne week gye tukubye amabega kansooke okwozayoza abaddu ba Allah mwebale kusiiba mwebale kusaba nkakasa mu bye musabye byonna n'eggwanga lyattu Uganda byonna lyo mulisabidde tusubira enkya yeyidi. Alhamdulillah. Encha Abduwo. Abduwo. Abdu wangaje. Nze. Abdu Isma. Abdu Isma Jamiru. Ngamenya ngama yitirivu. Buli linya n'emmere yalyo. Buli linya n'emmere. Naye bw'ogamba nze Florence. Kati wandibadde ogamba abantu nga ba Adamu. Ngaba annual Adamu tabule bubuzi mmere nenge je mutabula ye mujja ku bantu naye nga mwebale kusiiba lunaku olw'enkya tusubira nti eyinza okuba idi oba mande kale mwebale nnyo mwebalire ddala era ne tusaba ne Allah byonna bye mumuwanjagidde mu kaseera kano ak'omwezi omutukuvu byonna abeerenga abibawa mawulire tuzze n'amangi agabadde mu week ge tugenda okubeera nga tukuwa wasuze bulungi sinatabu era nyababuza akabasira bino gye muli mu ggwanga mugamba mutya bane tubeesunze olunaku olw'enkya ku yidi engeri gye tubadde tusiiba osobola okusiibulula sayimo ku mobile money ala naba naye kale ekisiibo kino mwe tufunidde enkuba omusana gwatwokya abayisiraamu mwebale kubeerayo mwebale kusaala kubeerayo wetufunidde kakuba bige mazima naye nga kale katusubire nti muli bulungi nnyo bulamu katusubire nti bulungi nnyo akayimba tutandise naka feeling Lydia Jazmine kaliwo byonna musono kulabika bulungi gwagambye okambala wala wagambye nze yeegambye ate ani aŋŋamba nze ndi muntu mukulu neesalirawo walabira agamba nti neba ne kano kateeke kokko Mama Paulo Mama Paulo tali Mama Paulo mugamba ave eminyinya gye Kampala akubula ebyokwambala ate kati ani omulala g'ogamba abala bino bakyeno tebakyuka bebamu nkimanyi ogamba omwana abadde yeebase tandabye ganfuluma ngabadde yeebase ate gagukubiraki kala kayimba kayita feeling Lydia Jazmine tugenda okubanga tutandikira waliwo emboozi ebadde eya grenade ne omukyala gwenzo yita Sugar Mummy olwokuba nti nno yali yawasa kiwala kito nekimuyisa Sugar Mummy kubanga yawasa katusooke tufune amakulu g'ekigambo Sugar Mummy si yabeera omukazi omukulu ayagala omwana omuto sugar omugaso gwa sugar kugenda mu mazzi gookya gawoomerere kati buli mukyala awoomereza bulijjo nze akitegeera obubi era naye oba olinayo akato nga nze bwe akatonga kaliwa sikiri bulidde ate ekyo buliriza sayimo bwe mbanga omwami ansingako emyaka naye nga musinga ssente era nga muyambako mba afuuse Sugar Mummy okuyambako kwa bika bibiri nga ninayo ntambuza obulamu naye nga tebitambula bulungi nga hiya nzeyo onyambako oyinza obutaba Sugar Mummy naye obanga grenade nga watikka akatandako akakomerera n'okatwala ew'omukyala n'okwata akeesiku kano ak'engoye n'okatwala ew'omukyala yakulisa yakwambaza yakukola ki oba muwaso aba Sugar Mummy naye nga te si mukulu bulijjo mmanyi kasita nga nkusinga emyaka tinganze nenfuna 26 27 banka Sugar Mummy kiri mu keya ndoza Sugar Daddy bwe kikyukiramu keeri kubatera kyo kyabasajja bukirina kuba naye munnange ne mama mwana alina keya oyo nno ye mwana eye print muzigo ffe tusoose okwaniveiringa Sugar Mummy oyo mu butonga ne tumulaga ensi bulijjo tebamulabanga balina akafaananyi kamu kati ne baana mmwe print muzigo omwana yajawula kiki
sayimo Florence bagamba atanayita yatena nyina okufumba bana abaana ku nsi gye bali naffe gye Omatubano mu masengere wano netukola nokola kakati ga ku nsi olina mbusi badana bakabi ba Florence bakabi laba abaana tuli bakabi laba abaana nawulidde kwefunga nyumiza titi mbu bajja wano okuyimba ani oyo guno eryajja wano okuyimba mu kyamuka kati yajja n'omwala oyo ng'ali sayidi wali kati bano abaana bawanika amatala bakola biki omwana awanika ettala eriiso liri ku mukazi wa bali mu rehearsal bali tebazze kuyimba omwana awanika amatala eriiso guno edda bagamba muyimirize ebidogo muzeeyi kyekikutunuuliza kityo mukazi wange ekyekalidde omwana mu biseera eddembe alunda mpologoma naye ate kati mukisusizzaamu omulaba eyo si photoshop free time ye alunda mpologoma sooka olinzeko Gulunedi abadde muvubuka mulungi ng'alabirira abaana b'ewaka omukyala alina n'abaana akafaana ka mukyala anti munnange bw'oba oyagala omukyala n'ebibyo byonna omukyala tugambye Gulunedi abadde wampisa ng'ayoza bulungi ebintu yabibagambye asiimula bulungi ennyumba ate era nga teri musajja abikola teri musajja abikola ebyo ebyokusiimula ennyumba asasula bbiru asiimula ennyumba ne bw'oba tosasula bills omusajja asiimula ennyumba naye abantu babadde balina perspective gye baafuna oluvannyuma lw'emboozi eno yonna byakola ki nti ono yamusanga mu jjuuju era nga mubagamba ng'osoose okuleka emboozi ya jjuuju nga bagamba nti kyabika omukazi bebeesiba ku baki ku baana abalenzi abwana bwaffe obuto era omukyala because ali mu sawumu kyekyamulemeseza n'okujja mu kamera mukyala musiraamu naye ekisinga okumuluma kwe kugamba nti ye yeekwanira Gulunedi nga ye agamba nti ekyamazima Gulunedi nategeera nakuola olunaku nti muyimbi ng'amaze kunkwana awe tukizuulira nti olunaku Gulunedi lwakwana asukka kutumayo Jazmine Lydia waffe LJ era okusinziira ku mukyala Jazmine asanga omukyala oyo ng'alina omwana we mu saaluuni bw'amusanga mu saaluuni Jazmine mbu agamba nti nsaba mumpeyo serefi n'omwana wo andabikidde bulungi omukyala abanga agaana naye agamba naye ono Jazmine nali mukoze ekiwakiŋŋaana muwa selfi kati byonna bimaze okutambula bigenza bitambula mu video mukazi gyakwata nga Jazmine alina omwana niko soteeka video eyo ate agenda okulengera omanyi osobola okubanga okwata video oli mbisalawo bya ddembe naye atuddeyo okwetegereza video agenda okwetegereza nga Jazmine bw'ayingira Gulunedi asigala mabegeeri ng'alingiza Gulunedi tulina we tumulengerako era mwali ojja mulengera mu ngoye ze ziri zitupisi ze zayambala era omulengera mulengedde mu brown mulengedde okusinziira ku mukyala Gulunedi bw'amala okulanga emboozi ne Jazmine ekutte emaze okukwata asindika Peterson aliwo wa Swangs era yatambuza ne music wani wa Gulunedi ajja asaba ennamba y'essimu ew'omukyala kubanga omukyala ali mu kwogera na Jazmine ate Peterson asaba ennamba y'essimu agaana ogimuwa naye amuwa eddoozi erinnya lyakozesa ku Instagram era omukulu gy'atandikira sooka otuwa olunaku olwasukka Gulunedi ng'alumba omwana ono eyayawula naye akaana omulaba nti mutabanyiza e Kampala omwana wuuli naye baba naffe omwana ayimirira wakati mu magulu basigala wakati lwangaolaba naffe bwatu kyakwa mutumanyiziza maaso yimirira mutumanyiziza maaso Very pretty. Nice to meet you. Give me a kiss. Lea is a big girl. Snapping up on the layer picture. Never saw a Muzungu now.
I went to a salon, and I went to a salon in Kampala, and he's there. I was in a salon in Kampala, and a lady came up to me, and she was complimenting my daughter. Her name is Lydia Jazmine. She asked if she could take videos and pictures of my daughter. And I was hesitant at first, but then the people said, oh, she thinks she's beautiful, she's smart, we know her here, she sings, love music. And I let her. And she took pictures and videos of my daughter. I was just complimenting her. She was very sweet to us. She told me, welcome to Uganda. You see the video and the picture? Yeah. And then, you see Grenade? He was watching me from outside. You see him, right? And there's Grenade. I guess he was watching me from inside. He sent his friend to get my number, but I didn't want to give my number out, so they got my Instagram. He sent someone to get it. I believe the person was Peterson. He was a short guy, his promoter. He asked for my number, but I didn't want to give my number. A few days later, he messaged me. I gave up my Instagram because I wasn't comfortable giving my phone number out. I had just come to Uganda. I was new and I wasn't comfortable. At that time, the lady at the salon, she said that she was saying how beautiful I was and that she wanted to introduce me to her brother, but that was a lie. Grenade paid this lady money to come and get my information. Basically sent Peter. I didn't want to give him the number. I said I can give you my Instagram. A few days later, he messaged me. We chatted for a while. He said when I come back, he should take me somewhere, take me out, we should meet. I gave him my WhatsApp. Well, I had traveled to a small village in Mbale because I was donating there. So I was there for like a week. So after 1 week of being there, almost 2 weeks, and I met with him. June 12th, around there, June 13th. He just came to my neighborhood in Kololo and met me at Cafe Javis. He asked to meet me, and I didn't want to meet him alone because I didn't know him. So I was having a little late lunch dinner with my family friends, And then I told him he could come there, and he came there with 3 friends. He sat at a table next to us, and I sat at my table. And I walked over from my table, and I went to greet him. He invited me to go and eat at Speak Munyonyo with some friends in like the backyard. He introduced me to like people named Derek, the MP Derek. He introduced me to some random people I don't know. And we chit-chatted. He even introduced me to his sisters. It was a simple thing. And then he used to take me to all his shows, his interviews. I would just be going around Kampala with him. We started doing everything together. We were like best friends. We went literally everywhere together. He even said that he wanted to marry me, and I told him I couldn't marry him because he wasn't Muslim. He said he would turn Muslim for me. On June 25th, he turned Muslim. Ekifaananyi kya Bashiri kakasa buli ssaawa mu ndaba Bashiri naye mbagamba ana enaku tenna bwetto. Where's the king? Yo, where's the other king? Leia, tell him who the real king is. Yeah. Leia, tell him who the real king. I love the king. Inama kidogo, shika makoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto Jojo, sio roboti.
Yeah. abayimbi no balina amaanyi. Katsoko olinde konzaabuuza omukyala ye wa ggwanga ki kuba oluzungu lw'empulidde? Maama we wa wano taata aba muyindi muki kwegamba omusayi mutabule musayi mutabule era okumenyamira muko omukyala yajja mu Uganda yali asula Kololo kakati agenda okumitinga grenade we bamusangira awo yali abeera Kololo kakati batandika grenade okumuvinga ino kwata ebintu byokubitwala ew'omukyala agenze mu Akurite kati omukyala bw'atuuka mu Akurite yamalawo akaseera ngako namanga alina okuddayo mu America so kakati omuntu agamba laavu eno eyali etambula tetuuka ne grenade okukyuka sebo n'afuuka Bashiri lwakwandi guno omulembe gwa mwenna mutayirirwe era abandi badde bamusala n'omusala Bashiri naye mbu kozi amanya ge yali ani eri endugwa eri something diri awo eri ag'omunkubu nti birimu eddogo omukyala agamba nti omwami yamusanga nga yeeraguzalaguza mbwera mbu okusinziira ku grenade ebimutwala okulagula omukyala abeera ennyo ebweru kuba abeera ennyo ebweru aweereza sente zirabira ewaka yaweereza sente ezikola ki ezirabira ewaka ebyo byambu ebyo byambu embeera ate ze nawulirako abagamba mbu yali agiraagira awo mbu bamwagala ennyo baleme kumukyawa in case of anything. Muganda wange olonda ekyapa ekiri mu mannya go nga kuliko n'ekyalo kyapa mu ssente kyapa mu ndabika bw'oba ggwe pananga omwana ono tetumunenya lwaki toweeka natawenda bidde abayimbi balina obudde omuntu gw'ayagala Saimo omufiisizaawo akadde bakuba n'abasajja beefuula bize tolina mukwano n'obwavu buno teyakomba kuvugera sookoolidde nange jalafunye ku mwana kwagala bwatyo sookooliddeko aze maama yaŋŋana mama Paulo yaŋŋana Mera na akaana bannaye. Mwana sokozeyo kali abe. Leka wano. Leka wano. Nawe amazayo kali akavuddeko. Abana nga bali mu Kampala. Niko nja kufa otakazayo. Mama nyabo. Laba. Hey. Banna abana bwe bati. Neka mbuze. Basajja balaba ebintu. Njagala kati okwogerera abasajja mu ggwanga tetujja bikola. Kanjogerera abakyala mu ggwanga. Basajja mmwe. Mutuvisizangawo kadde ne mukolako. Muganda wane kakati kino njagala okukirabula. Omanyi buli omu alina okumanya waagwa. Bwe tusula ku Salama Road. Bwe tusula ku luguudo lw'Ebusaba. Sentema Nakawuka. Tosa mami okukomba bigere kuba mpego enfufu gy'ekamu naawe ogimanyi. Asayimo banange lero muzijamaze okumacha kino kyakiri mu luguudo lw'osulako kino kyakeya mukwano kwagala neje wakulira ekigere ekyenkyanja tekikopeeka bannange wakyali abayi ne bakiba kyancaca si ye wosiko walonda bannange si wowo walonda abasajja bannange mutufunire oba tukola eno yo kalaba akaana ma obusajja tetukola ndala abannaffe bakama baffe tunaabannyonnyola ati bano kiro kyatu kati buno obwana nga tulinanga 10 mu Kampala Museveni tuba tumuyinako buzibu ki kali kuwakuleti kasulako kawa mama kakoma omwe kali mu ggwanga omwe kali kati bakayitani yeshi kasiramu kama izo kati tunaalijjukira awo tuve